abantu abakola ssente batunuulira omuntu kyatya ne bakimanyanga business. Nze mbabuulira is until omuntu walituuka ku certain level of understanding ate omala kwogera na muntu abikozeeko n'olyoka omanya nti nno okay, before I do business I have to understand psychology. Ensonga lwaki olumu twebuuza lwaki ebyabala babikola ne biyitika like tulinamu ka psychology akabulamuuko. Ewabeera eddwaliro owa famasi yateekawo wabweru, sayidi gye bateekako emirambo owa keesi yateekayo. Bwe bazimba ekizimbe ekirungi nga kya woofiisi, owakafa agenda kuteeka wansi akeera akube kofi omulungi owaba corporate. Onaaba oli awo nga agenda okuleeta ka quick food snacks nga ateeseewo. Its location, right place, strategy. There's no way around it. It is just simple as that. Toteekawo kintu kirala kyonna. Omwana omuto omuzadde we bw'aba ayagala okumuggyako ssente agenda kuteekawo ssomero kubanga amanyi nti you are afraid, you want your kids to have the best education. There's no way around that. They are going to get money out of you. Bw'ona akaddiwa bajja kutandika okukubira, aba insurance bajja kutandika okujja. Why? Everyone is preying on your weakness. They take it as business, and that is how the world goes. Ng'akusembereza facilities, akusembereza we bagenda okujjanjabira, eyalwazizza ali mu marriage enfu, kansala agenda kubeerawo. That is how the world is set. Ojja kukirwanako, ojja kutandika okunoonya ebintu byonna byoyagala okukola. It's until ng'otandisa okugenda. Kyova olaba abantu abamu bajja wano ne bakola business ne zifa. Tebakolanga survey, tamanya kye ngenda okukola, ngenda kikolerawa, ajja buzzi. Ate abasinga ku mwe atandikanga kufuna ssente n'otandika okubuuza omuntu ki ekiriwo. It doesn't work like that. What if we just go back? We just go back and ask our brains. Do we task our brains enough okulowooza? Kubanga bye twagala mu nsi bitono okusinga ku population yaffe. Population neno bye twagala biriwo mu butono. Kakati ogenda kweteeka otya mwaba bagenda okubanga bafuna ebyo. Can we change the way we think? Can we cross-check what we were told? Can we agree nti nno ekintu ekyakola mu myaka 7 kiyinza okubanga tekikyakola olwaleero? Can we agree nti nno ensi egenze ekyuka, like egenze ekyusa amabala?